kikyusa musajja yabba mulamu wange ttaka chairman werosi naye sijja mwogera nga ngamba polisi nti ngenda kujja ekiro mukwakule nga kamunye bwe mukwakula nze mukimi yali obukadde 10 n'atonde werosi ayina ne muganda yakola endagaano za mmindi ebiri endagaano yakola za mmindi ebiri nobettaka nebasisimyawo ne mu kirinnya ebigo nembayoola bonna nasanga omubbi ali mu ttooyi yafuluma empale yagirekamu akakutiya nteeyo akakutiya naye eyamba singa yali mu stapule nali mulimi chairman werosi you are on authority gwenjiri kwa peta nabagamba nti mafia temugisobola mafia ine eringa ekizimba ekyokukwata oba egundi eri mu musiwa egundi embalabe togikwatako oba onoonya kufa kakati ba mafia Museveni takyabasobola bamera bamuyinga omanye oluggi olumera abaganda tukuyita kumera oluggi bwe lumera tuba terukyegula nakweggala nga sitapuli zisigaddewo ekyokubiri nira kenoonya wano tewali ensi gyogamba nti ensi eyo kasamaafi yebawambako empapula z'amawulire nabagamba nti abaganda bakugamba nti olunatawakabwa lumuziba nyendo era irigule tusa bamutani wakajiji kujjako bintu ozijjako gwe kajiji bampona okuttako omu tekiriiyo nenaku ezo waliwo gwe nalinize mwaso omutwe Museveni agambye akwetaaga gwe gwatuma nga bulijjo takutuma nalingenda mubala yali afudde wa mulenzi oyo kati kadaga baali bamuwa obutwa n'abuwona oyo omulenzi bamukwata on record nga yewerya kadaga mami tayagala kadaga kati yakutte bu computer n'abutwale bwa kadaga omukyala mulungi nnyo bwe bujozi bwabwe ndi olumala okujooga mbwate bakomawo nkukube nkutte mu bijooga baavu ebyo you humiliate people who come from a poor background nezo omusajja yekolera sente ngo onjogo otya ebyo byokujooga mu bitwale ewalala mu bijooga abaavu so kakati mmwe this is what you don't know mbadde mbuulya bakwano bange banembagamba nti the good cost of resistance abantu tebaziina why nti abantu abaddipi babonyaabonyezebwa nnyo kabaka yekka myaka gyenkaaga naye it was short lived why nti kasita beni kiwanuka bamugoba mu bwa prime minister mengo naye gatta n'obote mu 62 by 64 they had fallen out era Muteesa agamba mu kitabo kye nti bwe natunulya bendera ya Uganda nga bagijjayo emmeme omutima gwankuba wala naye oba ntidde ki kozi kyali kyebikira obote teyaddamu tulaba so those were persecuted by kabaka yekka lived a short time ne balaba ebibala nga kabaka yekka ate mu Paulo Muwanga yaga nti ntaddewo UPC Buganda ngate mu ndagaano kirimu nti kabaka yekka yerina dominance mu Buganda abakabaka kendo batandika okutema aba UPC kitewa kamulege bamukera mu nyumba lutale olu kabaka yekka erungi UPC n'abagamba bagiwere n'abakubembo so lived obote bwawere obwa kabaka mu 66 n'atekawo republic kyobula mbagamba kasooli yange ekigambo Republic of Uganda ku passport yo temuli kabaka mu republic temba kabaka uyaba traditional leader ekyo kika kirala nembaga ndi bazukulu ba queen baba wasa owe Saudi bamuyita sovereign owe Morocco bamuyita sovereign mu Uganda tebayita muno eyamu ate muswati bamuyita oyo sovereign agenda mu African Union agenda wa abamu ate yo kategori ogumuteeko mulala gwachi traditional leaders seeking kulembeze wonnono oera kabaka tumuyita his highness owabungeza majesty ebigambo byombi byawukana bw'ekibuuza makulu yangadduka kubanga ali confused ono si majesty n'ekibuuza sultani ngadduka ebyo byabazungu ebyo highness kitegeeza omulangira wa Bungereza atalya bwa kabaka bino na eminence highness babazungu be babicreatinganga bagenda ne baga nti sa ne bakituuma Ssaabasajja ate nga sa apo lukagwana Yesa ne Daudi Chwasa muyina ekitiibwa kimugwe n'omukopi ne olukagwana Yesa ngagodi ekigambo kati ngono lady Tinatina bali mu myaka gyenkaaga lady nga yabaka abanna abagereka ye lady Damali lady nga bagiyita taito lady titi
ngochituma wangono kwenda bambusima da fini da queen nawo linabagereka kabaka wawo bawo kabaka fifi da queen oyo katayina go yatenga obugulu babukuba ngobugulu babugotani babukuba ngubulira we are omuisotia we are living in a good civilization kagane gamba bintu byachuka by 669 obote yawere obwakabaka manya yawere bina byobufuzi abantu bonna bayingire UPC by 71 bali bamuwambi ekitegeza wa abantu abanyigirizibwa ngati babona naye amini 8 years erola babadduka many people converted to Islam kufuna bifo kyagambidwa yali ayijize nyimba za Kereziya ne Roma nawe yayingira obusiramu ewaffe gundi bali bamitani bero naye asani bifane bya Bikira Maria 8 years was a very long time ngono toineje ogenda kukola people perceive atenga amini ya respecting nganga nnyo omuntu atachuka mu dini ye kano mondo Joseph Mondo bamuwako n'okubeera omwanika bwa Kampala State Council amini trusted people omukulembeze yenna kasitochuka takuwa respect agano kyuserwa bintu naye ategeera nti ono mmere ye mulese era wano baali baagala okujjawo secretary general w'ekibiina ekigatta abasiraamu mu nsi Musumba n'avaayo bamukolako ekiwandiiko ne bakiyitwala Saudi nti oyo yakyukira makerere ku muceere n'abaana bisi kupiraawo teri muntu alispektinga convert taliyo nkyuse ndabye omusana no toyina musana gwolaba sigala muzikizayo main way you are to earn respect kakati mbadde mbagamba bano nti problem je muyina President Museveni abadde muyinza emyaka 34 toyina cost of resistance kumazaako myaka 34 cost of resistance otegeeza ki nti nzize nkabana bana batayinza kunjuga bako omulimu aso omuntu. For the last 5 years I've not entered the State House and I don't intend to go there. Okujja konga kyamanyi wano tumpita mu meeting tutinganira mu bavuganya mwami Museveni tewali waina cost of resistance. Era sibanenya nti omwana yajja government ye yajja mu kinana mukaaga nga wakapema keruli wa myaka 2 noga kanzire ku deep headquarters oyina kikati but mwami Besigye has been there on alone bamuwa sente wawe national Minister of Internal Affairs wawe aina deal za supplying amafuta ge gatambula tewali ekyo bakiziba tewali aina cost of resistance wano ne ba mafia bakimanyi chokola bwe bajoga bamanyito ine joge nali nti ongambye mutani wakajija amaze okuvunti yako ku program kana kwakubye ndi bulaluka je mu new office kankoze senga lutalo nolinja ku banyondo bakigulizire bugolo they fear me don't call me in a meeting and see how people kill each other njifite mu meeting mbarake ku mulambo omuntu ogu afende muhozi yayimirizange mmotoka yina nebaza okukolera taatawe bwe bamala okungoba ku mulimu bambuzizaako emirimu mutani wa Kajiji yawona enyondo emirundi en'omutta ena ku luwuzi abagambye temumuteeke mu kategule etafuna musaala omukazi mutoolo amulagidde ne babuuza ate instrument egamba bamukuzizza ate muteka antwale mu kali kafu na kuba TV yange emirundi 2 nga nkalabako tumwebaze yali mufukalisa lwedalingiro mutakalisa yazigaje mutoyi mbajetoge nali mumaze kukitebe ekikulu ekyobujozi bababuulize takasajja ka bitu mwebaze kamutidde mu office avoid mireke kira TV wajasa nakajasa emirundi 2 nga mulabiyeko nogulindala ningulendala sira makutumwebaze kika kozesa nakalemu kabye buli wamu nombusibo ogerawo nti jonfuko ntwaliwa media center genda otwali munyoko nanje batta kakati mwete mwina walicho ngati omukulembeze yenna asobola okuvuganya Museveni okumujjawo ayina okuba n'obusobozi yes bali ba mafia kibaba jogera nti bakimanyi mwete mwina obunywerera kwekyo kakirizamu mwete temukisobola nti look Bob Wine ranga me and explained about that wedding system yakubira oluvanyuma lwa shoji twakola the other time yes nakuba n'ekiro nimukwata ekiro kuba waliwo yakubanga yeyita Bobi Wine ebyuma byange nebiyindaga nti eddoboozi sirya Bobi Wine nemujjako ebyuma byange bikulaga
voice no voice no kasaba abangoli yali akubidde ko nayogera nawe kasa kubira esimu kikulaga voice no terikwatagana na origin kati yono yakubira yakuba nanyinyonyola ebyembaga ebyo naye kyebali igino walinze ne bakireka ne kifa. They don't know how to handle issues. Kakati ate batusogamba mu sente bazizzeeyo ate how kubanga omusajja yajja mwa inviting everybody sente zo mwazitwala. Are you going to bring it back at the same amount of money? Kagamba mwe muri kwata obuyinza muri discriminative. Nkiraba. Yali prime minister wa Bungereza yali yani oba foreign minister yakwata Mugabe mu ngalo. Mugabe yajja atambula bwati kyobula Museveni mugezi. Waliwo avoidinga Besigye okujja kanna mugongo naye nje okulaba nakoma wano lina atamukwata. Yemu oyina okubanga okaliculetinga okushekika kuno kwireka kyo kutegeeza waliwo yabuka mbabazi natunula eno nabanga eyesimula entuuyo. You must be tactful to avoid somebody. Obutamula musobo obutakola ki kakati mu omusajja agira mu ovulo n'abagamba nti nze era mu mwawona bano baawona noyo gubalese mu ministry tayina yagenza kulangirira simanyi gundi yani kamuyise kamututte bwekati bwekabakola nekabawumula mu ebituli niyo vision kabayita tekote kalabika ndayo omwana isobola kumpito witani ndizi yanko ogere ndi gundi anawusa nikwe ndi kali katokoza mbunja kujja nkogere simanyi bikindi na support nalika billion bali bajibulide bukudo uyu mwana sayinza kumukoza those boys cannot kati Bobi Wine agamba atya anti Bobi Wine omusajja yajjanga yamba dovulo yayina simanyi papa n'abagamba kati bangambye mboneka neyamuyita eyamuyita kumukolo twali twabagobye eyamuyita yayitabwa mbu yajja n'abavubuka okutabula yatabula yeye yali alowooza nti mugenda mukola olwa ssente ne mugonda kati baga nti bazizzeeyo ate bazizzayo batya ekyo mukireka ne mukimira kyekiri kyogambye nti gavumenti bwe munajja mu buyinza kitegeeza muli discriminative muli basosoze. Yes, omuntu gw'olwana naye yakuliisa embizi omusiraamu ng'akigenderedde oyo mutte naye bino yabakubye kati kitegeeza azayambadde tewaliwo commotion sente z'embaga tezigaanibwa mwazeebaza accept mukireke kife nakyo death mukimanyi nti bamafia bo batta ekintu nakyo death bamafia bagezi kasaba floating ekintu n'enkikuba tinga bakiddusa kakati kamba buulize katono nnyo ku ekyo Bobi Wine tayina cost of resistance tayina busobozi bulemera ku ekyo anti nkugambye kitegeeza tali capable kitegeeza nti gwe oyina okuba omutima omugumu ng'ogwange nti omwana omuwala alizisitinga n'alaba banne mu wosero ng'abasajja babakimye n'akola ki ne babulibinga mu secondary school ne babulibinga metroni bagende yenda na concentrating ku bitabo bye amasanyu ndigasanga era oyinza okusanga omuwala oyo nga waabwe baavu nnyo yagololera ngoye z'abanne n'afuna lwayambala school dependent ali ku ssomero nze nasoma n'abaana ku senior 4 baali babiri naye nga omuvubuka oyo ayambala empale ennyimpi tayambala ngatto I don't know where he is naye tufunayo omulala nga ye senior 4 fe twambale nga tukyusa tukola tutya nga ajja ne mwannyina kagaali I don't know where they are abakima amazzi commitment nti bano abavubuka abato bonna baagala kufumbirwa bakazi bakadde lwa sente naye buli mukazi omukadde oyo ayina bwakomya omuvubuka n'amugoba ddayo mu makaage sadate nze omwana owange nzija ne pick up n'embuzi n'enkoko nga mbalimba omukama mwana n'avaayo ambuuza emboka eyogera buwezi omukazi omukadde okuwasa muwala wa mutabani wange mboka eyogera buwezi nzija n'embuzi oveeyo gaye nti abaana baba beyagadde ffe baatukuza nga batutiisa bannakiyombekedde kakati guidance yange ku mwana wange eriruddawo mukazi ndaba afaananye ne jjajjaawe gundi kuba babaleetera ndabaga nti omusajja famire yammwe omusajja buli lwajja ng'atessa ebintu ku pick-up ne mubitikkula ne mubirya mulowooza olunaku olumu pick-up erwerijjirako omulambo gwa muwala mmwe ng'amusse kubanga ebyo byabawo bitegeeza laavu nti amwagala amweguyere baali baawukana eyo pick-up ebaleetera ebintu mpulira
gwe mwala beerayo omusajja n'akuba kubanga yawera school fees muli mu supermarket ze muli muki mwanyina mwabonebone you tolerate violence nimudya mwala wamwe natoleratinga violence kubanga mukola ki mwina kyemufunamu kyekiri mu Uganda nti babajoga ne bazza minister eno ne bamuzzeeno nti omusajja akugamba ti agenda kuvuga ayagala okubeera mu kifo kya Nadduli n'amala omugobya kubwa minister abeere week financially alyoka amuyite beyondo mu mutwe nzija n'empeke zange zenfuira omuntu amaaso ne gaziba. Okay, kati obadde olina kungamba wali nti Museveni mubamu ku bantu ba respecting as Nyerere yalina resistance. Naye Nyerere yamuyita n'amugamba mu katabo ka President Museveni agamba nti twakuba ekiwumumpu ku pick up kwaliko n'Omutanzania nti Omutanzania naga nti like in as African gundi set up. The man cried in his language, Mama Mfudde. Nti kitegeeza nti Africans go invoke their mothers' names in time of death. Nti era Nyerere bwe yalabanga amajege tugakuba naga withdrawing. Ekyo akapyesi kasomanga. Yes. Museveni respected Nyerere. Museveni alina ba Paulo Muwanga. Semwogere ba Paulo Muwanga yali abalabiddewa. Naye Museveni yali vice wa Muwanga. Why did he go to the bush? Era Museveni agamba nti nze n'ebyogenda nti babitandi be babinteekamu nalina pulaani ndala nnyo natandika n'okuyiwa amataffaali waffe lwaki tulambuzeebuze bano nti azimba nti nzimba nti ngenda kusetolinga mu life kakati ate estruggle bagiwasizaamu bati kitegeeza muwummudde naye bwebweni yambuli explanation nenjikkiriza naye namuga sijja gidefendinga when I make a position okujiji kati guchombulidde nkitegeedde kati baatuuka kati why do they go abayimbi abo bemulaba tebakyasobola kuyimba luyimba kukola video nende kaamu katono abayimbi bano mu byobufuzi balina okukkiriza babafugenga luta guno omwaka gwabwe anti kankubuulire tebalina nti mu kuyimba waliwo omuwandiisi ompoza ngoyo radio yali yewandiikira nga awandikira n'abalala niwabaawo ayina eddoboozi kati kyembabuuza nti ono gundi taata wange eyawasa Namatovu Lutaaya abo bakusaasira bamukola ekigambo era bwe batwesinga baali baava dda n'oyo gundi emanye nti oyo agamba nti kiba nti Katonda bw'agamba kyajjawo ye mukajanga eyo kyabajulizi Mr. Kisemakula ijajawe taata we yali musamizi musawo muganda mirundi nkubuulira yisifomi okutunuli omuntu mbala mukola polisani otyo nemanya kondakiti otyo kakati olaba bwe bagamba Lutaaya nti ffe ku mbaga kyetukuwadde gwe genda ng'okola ki ojja ssente mu bantu ojja bayimbira. What did they do to Lutaaya? Badduka. If Lutaaya was not coming from a rich family y'abantakke basonko yali agudde kubanga bamulekera amabanja bandi nevaawo akasajja ako bwe kakola bandi kali kagisudde akasajja kalina omutima omubi kati kakuba bujingo lwafende muhoze kakuba bujingo ayina ebyuma ebya TV buli ayina TV akasajja akamujo kabi nnyo kasi kakungulu kuti amanyi kabi nnyo ne bugalo bindi bwako. That boy is very dangerous fetu mumanyi akuya abaganda bonna naddukira ewa sultani ye mukwano gwe bwe bafaananya ebikolo. Omusajja n'akugamba nti omusajja gwe baawa ssente addaabirize ebijja byewaabwe omuli nejjajjaawe ne kitaawe ssente nozibba nogandi bwabembizi ku kyalo bamutta ayinza okuba nga bbiranjala naye gwe bawadde ssente okole ebijja byewamu nozikuba ku mutwe noga nti abali mu gavumenti ababbi b'embizi bo babatte babbiranjala bayala ssente za gavumenti zigenda kola waabwe naye gwe gwe bawadde ssente okukola ebijja nozikuba ku mutwe ate n'ovuma abaana ababbi embizi ku kyalo ababbira enjala. So abayimbi abo basangiddwa bezizise nti many people don't know era nze mbabuuza oluyimba lwagundire lwawangu oluyimba lwa composer oba onaayimba akakoko kakyuma ekyalula amagi oba kaani ayimba kati walukibatwala ng'ate waliwo mutemugamba nti n'ababadde mu byuma gundi ne gundi bagambenga nti oluyimba mujje babiri
eyalwandiika naawe aluyimba lwoli ate ne yakuba ebivuga naye agamba lulwe kaakati ono muwala kyovala mulimu bawala bato nti kusaasira bwe yava mubiri gundi sitatawasa tafumbirwa bajirya kabina kati ate akabina kaseruga official okatutte mu kyaka kaseruga kakati yayina okunoonya kyakola kyobalaba gundi baby kulu tafaanana bakusaasira never ye ekidandali kyabwe kikyaliwo ngende ekiwaatule Museveni tamuwa minisita n'abukola but the moment mirundi ebitungo bitegeere the politics like virginity embeerera the moment toyita ganti tuyite Nalongo akole emikolo gy'embeerera no the moment you cross from here to here oba ogenze kakati President Museveni ne bw'atawa kusasira ekintu nakimu can she go back kakati waliwo kino kinjagala okutangazeemu ku kyabayimbi abawagira mu Museveni bali mu NRM bagamba nti aba opposition and people power babalemesezza okuyimba tebabalakira ntayiro yaabwe nze ku lwokusatu nagenze ku Bati Valley. That was my first time to go to Bati Valley. Ono mwana gundi abadde ampitayo nnyo oyina okumanya audience gy'ogenda okwogereramu bo bajja ani agenda mu entertainment industry andi nkubuulira tikati lutalo do you think all of those women nti bagala lutalo abibakeko okujjako abayaya bajja ne bafukamira walaji nekeshiba ku muyimbi nekamulako bujja buunye enkwawa nekamulako kakazi ogunyi wawalaji obu nekajja keshiba ku muntu abazze okulaba ne batalaba mukanyuga ebweru w'ekikomera ekikaali kakati oyina okumanya nti abantu bakwagalako ki baagala press secretary oba baagala mirundi abali baagala press secretary bakyajja abagala mirundi bajja you must decide abantu bakwagalako ki nani kati kukiriwo kakati bwe kibanga golinta nina okukibalanga nze bwe nakugamba nti abawagizi ba NRM abaagala Museveni banjagala okukamala omuyimbi ono ndi muyimbi wa ggwanga anti omuyimbi bampita ku kivulu lwaki bano bankuba tawulya kano kasindi simanyi sindi ono sultani yakayita kabeere ku mukolo gw'Abaganda akakunami bakatwala kate kalinye awo Nandujja Nandujja yandibaddewo oyina okusadinga audience nti omukolo guno gwaba naddiini ne Nandujja tulina amazina tulina Nankasa ne Bakisimba waliwo agaziribwa ku mbaga agawemula aganyenye ekiwato abazina basongayo bwe bati ago gambaga mirundi yes ambaga sala mwana ge yazinanga gabanga gambaga nti omugole bamusomesanga nga tabimanyi